Ssaabasajja Muteesa bwe yagambanga nti yagala omukyala era yagala omukyala ava omusenero waali ow'essenero Muwenda mutabani w'omulangira Mulondo waali awo. Sayidi eno yewali abaana waliyo Kaddulubaale akulembera ekiwenda ekyo, w'abalongo Muweka, waliwo Nassaza Bakwana owa Ssaabasajja Muteesa II. Ssaalongo Sseggirinya waali akulidde omulimu guno ogw'okuwunda munda muno kulembedde Abagirinya n'Omugirinya w'e Kasubi yennyini waali wabula Akayole waali akulembera wabula Akayole bonna awo. Ssaalongo n'Abagirinya weebali. Tulina omukyala Ewamika waali atusigalizza okukola omwaliriro ogwo okuzzaako amafumu gaako n'engabo zaako n'ebifaananyi by'Abassekabaka bano nga bwe baaterekebwa muno. Ebifaananyi ebiraga eri engeri gye baaterekebwamu byaggwa okuyooyootebwa nga kubulako kubikkako mbugo zaako n'okukola omwaliriro gwa wano wakati ogwawula eri n'eno. Awo eddiiro mukama wange lijja kuba liwedde. Kirungi. Wenda. Manya. Kajumba. Tereka. Ssaabasajja Muteesa bwe yagambanga nti yagala omukyala era yagala omukyala ava kuba abazaana ebikolebwa wali eno oba teweetaaga emirimu gyali mbeera mabega wa era yavaayo n'abawala babiri. So ennyumba eyo era we waabeeranga essasa. Ssaabasajja Muteesa bwe yayagalanga okuweesa yaweesezanga mu nnyumba eyo obwambe nga mwaweeseza era essasa lyalingawo awo. So n'olwensonga ennyumba eyo twagala tugiteekako essubi newankubadde twasooseeko ebbaati okugikuumirawo kuba n'ebyenfuna ebya ssente bibadde tebiri bulungi okugimaliriza. Sajja asabye ekyanya ssebe. Togenze maddeyo. Musa kuba
Yo, 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 yo,